olunaku lwe baatukuba Jeno Sale n'akwataawo Jeno Kazini n'akwataawo nze entalo ze nnyinza okunyumyako Lutalo Lwensiko nalaba emirambo meeting ebetudde ku Toolo local hotel president agamba Lutalo luwedde nga ndi awo ne Rwigyema nga president Museveni yalaba nga ndi mu value nankweka ate abafere ne banzibaye ne bantwaye Luzira ne bamugamba mbunafa era mpulira nti Kagame yatta Rwigyema it is a lie abatta Rwigyema mbamanyi nenga mwasoma obutasoma emundu eyogera emundu eyogera nnimi bbiri yes or no rapid yes single 22 Kampala single ekola etya rapid nzo ogwange nabeeranga mu file ntegere byakulwanyisa kibagula nensoma nengamba babireta biruwa kyali mu ndowooza yo kuva Tanzania. I will not work with these people even in Tanzania squad zali yes area political Museveni Luleba muwanga bani na bano bajaru nga nabo bali eri Nyerere ngaga this boy is still a president of Uganda kubanga balebo bavanga yo bagamba we have reported but are you going to leave our ranks tobira okidi ne webuzwa gite yava Moscow okidi abera atya brigade omanchi binyo abantu abakutuusa abakuyiwala omubiri kati ngabula bakyagulanye naleka banna abamubeerawo gita musoka akyaliwo president Museveni mpalanka yange ya general nze nalwana sebo sibana batudde mu ntebe z'ekkololo. Okay, mwenaba na flash lecture mu Uganda kwe tuli awamu ne Sergeant Gita Musoke omwana w'olutabalo ayalwana entalo zonna n'agalo zimala mu nsi kwe tuli we tobayekera Gita gwe tumanyi ayali ombuyekera obane kati bakyali muyekera abo omutunulira bwoti nze ntide n'okutya oba ndi kusefu wano simanyi tumulumbaganye wabwe mu nsiko migadde gye baziika kitaawe gye baziika maama we abamu kwabo abaafa era onakolera kwe tuli lunaku lwa mefuga World oba Uganda Liberation Day olunaku lwa NRM bawamba eggwanga tujjako obufuzi abaali bannanyinibwo wakuba enkebete teri gye saakuba zonna wazikwa n'ozaga zimalayo ne Kagame ne mutuusa naye nange mutulekemu ebimu naffe mututiisatiisa oba mwaza ne Kagame mulwane ebyammwe bimala nti tetwaliyo naye ng'ekinaku kya kituleese tugezaako okwejjukanya okulaba nti nno olunaku lwe mwawamba eggwanga kituufu ekyo sebo olunaku olwaleero bali kololo naye ate ffe nga tetunaba kwebuuza tugenda kwebuuza bintu bingi olunaku olwaleero twebuuza nti Gita units meka ze yakubamukko ze yawamba Sergeant Gita abantu yalwana nabo bameka abakyali abalamu bameka abafu bameka bakyatambula naye saawa zino ekyokusatu agenda yali ki eyamukulutivu hababula President Museveni okugenda mu nsiko what was the agenda abatugenda okwebuuliza ekyabatwala mu nsiko mukyakiriko oba mwakivaako n'ebirala tujja birabira mpola naye ate kyetugezaako okwebuuza nti eno government gye mwaleeta mu buyinza ebigendererwa byammwe byali ki buuza kuba tulaba omuyeekero omutosa naye abantu banakumanya nti gwe Gita bannange mubijjeeko korona nze nzontisa n'okuntiisa baddange omusajja olinga nakwate tukusanze bamwe mu nsiko nakitegeeza nti nno anti byonna tulina obyambala kati bintu byakiyeekera kati nawe ofuse muyeekere essaawa zino ate Kasirye Eggwanga yali asigaddewo naye yagenda kati Kasirye Eggwanga gwamusikira ate kati anti ebintu byekweyubula kati yakweyubira mu Kasirye Eggwanga anti bwavaawo nga tuddawo kati Lokeki bwavaawo tebataddewo deputy tewamutegedde abadepute bamudeputizinga biki nange sibitegeera naye mwalwana mwebale kulwana luno olunaku olwaleero lunaku lwa mefu bakita mefu birthday yammwe mwe ennaku 37 okwekulisa naye nga mwagyekulisa bamwaga gituzaayo naye bannange nange simanyi mwaga kutuza mu nsiko ba mwatujja mu nsiko tuli wano ewaabwe mu nsiko era ndaba oli ali taata eri maama kimirambo kyegyo bannange baluganda baafa tumusaze mu nsiko eno buuza kuba tula otandikirawo bannayuganda mwenna mbalamusizza abaganda baffe mwenna abali ebweru Sweden UK Denmark Australia Boston Saudi Arabia oloba nafa abali kubyeyeyo banonya 10 Uganda baagire kadda naye bandi badde mu ggwanga lyane mujjudde mu Bachina abayindi
Nati mwalwana muleta aba China mwebale. Anti akuli yatukulira mbuyekera ino Lutalo n'Amini. Ngata Amini yagoba w'abayindi. Kati yenga atayino basiga akazigo abakomyewo. Kale sebo. Nolwekyo nze Gitamusoke Kadogo gwe mumanya bambalowooza Gitamusoke. Bwenti bwe nali nenkana nga tuwamba Kampala. Ekifaananyi ekyo teri ayinza kyegaana. Lwakubaka tukuze tufuuse basajja bakulu naye bwenti bwe nali nenkana nga nina emyaka nayingira n'emyaka 12 ne banzija mu essomero naye kati twagenda okuwamba n'emyaka 15. Ndowooza omusango tugudda n'olunaku lwakukulamu n'amanyo amanyo g'Ekkongo. Ndowooza President Museveni omusango guddawe kubanga yakozesa abaana abato. N'olwekyo Gitamusoke yaani? Tubuulire Gitamusoke yaani? Gitamusoke leero aze ne profile ye yenna ne bannange banzija mu ssomero nga n'emyaka 12 emigadde mu luzungu bakiyita abduction. So you abducted to the rebel kubanga ebyabwe tetwabirimu bo baatula wa Lukikayire ne bannadde ofane ddala bayekera binini tuli bantu tuli bangu RA resistance army si UPDF nze simanyi UPDF n'olwensonga mwe naba natulaba mbasimanyi CF sisima bikoze bitabaka temutukwata nti nabana muyekera yali muyekera nava be bakuba obufundi be mwatta musalaka abantu obulago nege bawona sebo temumbuza nti nage nali nchaziza abayekere wange Bwinako line naddulira omubuza akakafuni. Nolwekyo nze Gitamusoke amanyikiddwa ennyo mu Uganda ne worldwide. Teri anneegaana omusajja yatulako ne President Museveni esawa 3 mu State House n'annimba nakati muyita mulimba. Nolwekyo Museveni mulimba 3 hours with a sergeant. Omanyi bakola recommendation bampera nkazange nze omanyi sina medo. Toina medo. Nesazi ne kololo waliwo abatudde abali ba prison of war bano ba Job Sinka bonna emidali gijjudde wa. Abatu balumbe. Abagira bajambale bwofa bakubira lye mizinga ne bakuziika. Nebigu. Nawe banakubira emizinga. Ani amanyi Museveni ajja kuba avuddewo. Atadda buto. Nolwekyo nze Gitamusoke abasajja bavudde mutata wa yabali musiko. Kasejjere. Yenkoera training yange nenjigo okuba emundu okuba bomu okuba buli kimu awo nentandika omulimu gw'obuyekera okuba road blocker tobanga akola ekirame esaawa zino okuba road blocker okuba kiramu kyaki fe tukyaliwo waliwo abajjo tulekawo kale sebo promoted the rank of sergeant 1986 by Gen.Fred Rwigyema. Gen.Fred Rwigyema 00015 omunarwanda omutuusi oyo 1990 nakola kosi ya intelligence nze Gita sina kyesimanyi mu regimu ya Museveni kuva mu nsiko kuva wa nakati I'm out of the system but I know everything what is going on nebyenjogerako mwabiwira ne muganda yange ayebwa era president agenda ndozo obutambire bamugamba there is this boy mad what is he miracle what nga akikoze nolwekyo ebintu gida bituukako bakandiho bani twayogera dda kandi omwamugobeseza mu is not capable to lead that office chieftaincy. There are some people who can lead those intelligence issues. Na ebintu sibya family kutuula eri ku chai gibanywera chai coffee manywa nyonyo kawa amata bateka mu kawa ne bateka mu bichi bagamba ati no yenda office omanyi eri wakitula abantu bebasabira bannabe wano mirimu muzeeyi lwabe ekitulo osanga yabakadde basibi kuno emyenda ziri kuno ati simuzeeyi omwana witu taine mirimu ati so bwencho tamwereza obukama nebye bisekoko banji genda maso nolwekyo 1990 again nkola kosi ya senior enso sergeant Mbalala Hussein Ada 20 mi kati tunagenda Rwanda 1997 nkola kosi ya kiraliko military clerk ne President Museveni musindikira message ne mugamba this is the first message there is this they want to oust you from power me sergeant ebyo nana bisoma intelligence auditing accounting clerical and communication unit served and my commanders Abdul Nasser ekibinja kimanyi ekyobuyekera ekyakulibwanga Major General Masias Kyaligonza omusajja eyasoma tourism omusajja omulimu gwe kutuga dekanawe Kyaligonza tourism yasoma ku mulembe gwa Amini omulimu gwe kutuga era bino nalaba wano wa trafficking ali wali mbu simanyi nabadde bamukubye biki Kyaligonza akunyola wali n'akulekaawo
Chaligonzo no gwamanye gwe bateeka mu kooti mbusimanyi yakubi wa poliisi ono NRM gundi Western tali Burundi ambassador defense attaché yasoma bya kutuga abantu kutuga nayo kosi majejeri amanyi kwa amini yali musajja teyasoma naye abantu bonna bagenda nga kukosi gumanyi omuntu yagenda nga kukosi wa sasiri yokka just on a bullet to learn for it sasi or powder bichi never none you see kwamve majenza ulaba wano basi mu musenyu sijja kugamba to nalyo kosi yokusoma kutuga abantu omanyi obanonyi wano omusenyu gwafe wano erwera awalo paratrooper Moses Ali kasiringi awo ebintu naba abijjawo kati basima omusenyu olira Uganda ekula na anze those as environment season wale ne course yasoma environment sizafe za Uganda mu luswayi tugaita mazingira naye kakati twera omanyi juzi ndabyeko wali gondi snow tracker badde enveyemba nagenze ekeyonga nabo bakaba mujita jango tuwulirize bino oloza banankole fena tuli bulungi badde enveyo lubindi kati akwefula mwogezi ba Western anti nze bampitanga ngenda mpereze ezama sutanzi je nga ninya global kakati ola mwatambulanga meru kumasu nasanze sino tracker mnalabye ko katumba ndalabye ko gowa ndalabye ko gundi nga zina namanya g'abakulu ba general sereze motoka zone zisomba omusenyu za abakulu mu maje ate nazirame nakapiripiriti nga zisomba zino mabo from amudatzeya mwebakola cement oyo yali Kongo nengamba mwena tubanyiriza basigaba nanga bino tubyogera nti tugezako kujiko lunaku liberation day mu gwanga olunaku lwamenula dutegeeza ki chobato tuchaziza sergeant Gita ayazirwanako abali government eno ekolo mugenda kuwira bilala nebya Gita kale sebo Abdul Nasser 7th Battalion General Masia Chargonza ne omugenzi Stanley Muhanji awutujjo kuwamba Kampala kubanga twante kukola route march yokujjo kuwamba Kampala ngenda kuzo mwezi 17 January 1986 netutukano nga 24 okutandika okupirika no mu Kampala wano wonna kyovanga nebinyira tebikyalo ku Bat Valley amasasi gabirya ate makube binyira twatu bayita baduyo tugamba kati omuye katana kyatatya akanyira ndeka buba mu Bat Valley NRA yajjawe binyira menga mwali mutya nnyo n'obunyonyi ne mu bukube bya esawa y'enjuba eyali ewandegeya wolaba wakati awo ekikompola kyagirya nga muloza muntu amajje gali gatu front yali nolwekyo Gita Musoke ngakwata Kampala nali mu kibinja kya 7th Battalion fetu akwata Machindi Barracks sero yekibuye gye mulaba wansawo yali mochale yafe bana fe bakubidwa umanyi kati nze sikyaswa nakaba maziga kubanga bazadde sirina abantu abafudde nze sikaaba nate bwe ndaba omuntu byayogera binkwasa ennaku n'okabira mu mutima nenga amaziga ne gajja era abantu babeera nga balaba amaziga nenga musajja ki kubanga ngempuyira omuntu byayogera nengamba bambi naye ate nze walibwe nali ngakuba nkakumbi nga nseka piga uyo kipingamizi UPC mayumba 10 Gita bikomao mayumba 10 njagala oye najje anonye Gita Musonga yale mayumba 10 njamu emitwalo 2 go wasigala weka bali bonna bagenda genda maso 3rd Battalion Alpha Mobile oyo mugenzi Patrick Lumumba Lipu Geoffrey Kakama abo nabagenzi 69th Battalion Lubonge Barracks Lipu Napoleon Lutambika mugenzi abona bako bafa anti bantu bagambye Gita tetumanyi tumondoza olimba te wali kadogo okay buli omayogere ye nembadi ayogere nerweru jaachaliyo anja kulaga nti abo tebalina nandaaki mu maje muno 13th Battalion Rip bagire wali 1st Division Rip Fred Kamwesiga abantu bentunga mwawo mu lukoni eyo mumumanyi musajja wo yajja ne motoka 2 mu nsiko President Museveni Bwinno namwa senior officer nga yamukiriza n'okuvuga nyamwa ne mukaya UC Benz yakola nnyo lole 2 mu nsiko yali IO bombo erikodwa no yanjina nga IO mukodomi werikodwa Rip Fred ndya nabo satinisi afande goloba yajjukirawo kati ali mu passport yawo brigadier tugenda Rwanda 13th Battalion bihanga manyi batukunganyizeyo ne batuteka eyo ne batukweka bintu byatukweka ne mundu na biki otukola liyogo Rwigyema bwe ntokemba anagamba Majita nonna ku luzibu nnyo banafe baafa
si bintu bya muza twava bulungi mu nsiko fe twatulanga wansi ntuyimba entumala okuyimba naye kuyimba ki kakikojjukira serule mama aliya serule aliyo mana mudola aliya serule awo nga tugenda genda maaso afande sefali achali yoyo rest in peace abo nabagenzi now tugenda mu 13th battalion omugenzi Nasani Kigozi yagenda Mangereza yagenda Bajire William oli Rwanda eyo mpuya nawo oli Rwanda eyo nawo charaza eyo sikasajja kangu Bajire nenga Bajire wachi manyage wa feno west sajja mu Rwanda eyo ali close ne Kagame eyo Kagame oyogera ku Bajire ojo sangu myamuze ora buche Bajire William kale nawo afane nabembezi mugenzi Kakebe mugenzi 6th battalion betwave Rwanda ni bantu mu kibinja kibata 6th battalion manyinge general concentrated bacha atya 63rd wojja kuulira tubali ne bibinja manyi bwe twali tuva mu nsiko president 7 yakola akatiisa ebibinja byonna byali odds number odd number 1 3 7 9 11 13 15 17 19 21 komao kwa sadi toteka mukambali byansi ngoli bwawulira nagamba kambye jem 5 battalion sa move obo manyinte bibinja binaawo nabyo biri ku ground naye nga ate waliwo odd manya maye obyekera password now ebyo byammwe sali sibimanyi era program eno ya abazirwanako Lip Fred Rwigyema mugenzi Lip omanyi kati obulaba abaliwo tebamanyi gitayiwa yenzo okumpa general kati bano bani bade bagamba Rwigyema basefali wana manyi size no General Museveni ne General Sali bantu aba bibakumanyi balumba bagambe mabachali mbwe lwashite mu paranga program bagenda giraba ensi yone genda kugiraba kale Museveni general kale tata now 6th ba abo bona bagenzi 6th afande Rwakyeseta mugenzi yoyo gubajjamu enjala yagano genda mu nskonga mulalo katagala namukulamu enjala zonna why you have refused yagana namugamba let us uganda join our brother bali kugamba munne abajasi bonna abasinga okujja mu nsko bali bobote balwa abantu bakakama bakopolo bani nenga atebo tuka mu nsiko Museveni agamba mfunge yikamba kandoya mufunge yikamba kandoya wachale so musala atajeno yetuli enfudu omala sebo kulayira mwali yanga ne enfudu President Museveni oba kyajjukira now yako kagero bakachira bamwocheranga enkoko inga muzijjawo anti yeye ina ka pocket money mu briefcase yenda ka pocket ngatambula na kumanyi babaze eri Kenya be bali nga banonya naye alwana Museveni yalwana alina briefcase na abantu bakuba musayi yakuba abani ababa kulya bikajjo nabakuba omuggo ne gumenyeka mbwarwanyisa ko obubbi naye tebwenda bakati mutebiro manya abantu bagala nnyo omulambo naye mutebire naye ayina ebizibu singa batandika okwogera ku mutebire noli omukazi yabba sentani na wali omukazi yadduka nga bakuba obutambi bati sente mekeze bakuba ziba printinga ne zijja kusaye kyennyonyi bisawo ne bivaako oyo omukazi yaliriddawo you know where he is totubulira ate Dularu now 9th battalion Lip Ezra Chombo Lip Geoffrey Segawa abo ndabagenzi nemva mu 9 singa tuva Sudani Jableni onaku lwe batukuba Jeno Sale nakwataawo Jeno Kazini nakwataawo amajege Sudani gatukuba Jableni Konyi village olaba nze entalo zenyinzo okunyumyako Lutalo Lwokuwamba nalaba emirambo Lutalo Northern Uganda nalaba emirambo Lutalo Rwanda nalaba emirambo Lutalo Jableni twafirwa bajasi lusanvu Jableni atebe baliwa tugenze kwatakinga Konyirwe yatoloka mu kinabiro natutolokako mamwe bafa agenda nabe yali anaba mu kampu yabwe nalyoka atema anti obula bagamba bayina eddagala konyi ekwange bate yalekawo je n'okalero gaba nibaga alipita hapa yayisawo mu mwala aba amazi gali gakulukuta ne gamukulukuta kani Rugaba bwe wa president yamugamba the all problems are London he delayed to release the jets at Entebbe but tubade tugenda mukwata nga Konyi yagenze damukato nokutuka kati kanchiriho Museveni kwolo yalonda balalo bokka mbumwe mulemeddwa
Abaganda let me send my people ze bachwezi one. Natuleke bachwezi nabo. Anti now ze bachwezi. Kanchiriho Lwakitalate and Kanirugaba. Okay, kale nga bachwezi babula bubuzi. That's how they believe. Nabo tubalinze babule. Ate kize kati batumaze okuva eri. Etwali Baganda, Batuusi and Banankole. Naye kati ku regime eno tugenze mu myaka omanyi kati Museveni aweza 41 years in regime since Bush war. Bwetubala wonna. Naye wanonga tu kati bwe tuli 36. Naye ate kizeka kyeyubudde kweyubula ezali pijjoti ezikola ennyendo. Oba leero tugenda kujjukira kikuluno olunaku. Ezali pijjoti ezikola ennyendo kati waliwo drone. Waliwo tugamba nti nno duli yali panda gaali kati ennaku zino panda drone. Eno regime esanyusa. From panda gaali to panda drone sabula sebo. Sudani batadde mu 9th battalion bezada bafudde bandese mu okube bandabye nga gitande mu value nga president Museveni yalabanga ndi mu value nankweka ate abafere ne banziba ne bantu ayeruzira ne bamugamba mbu nafa kati woli oba oli muzimu. Gita is still kicking. Child soldier who was abducted from school P6 river up to now still P6 but Mr. Aye was tried to express himself now. We are now talking. Director of Records. Yes, sir. Nengenzo okusoma obuwandiisi mu magye. Nentegera ebintu bingi President Museveni bamubabatya sente z'omuwo musolo zifa zitya procurement simanyi biki ebintu bingi sente we zifiira mu UPDF. Naye nga nze nkyali RA Resistance Army UPDF no address kubina ebipande bya nabakooba. Billboard. Tolaba walingo yambuka embuya. UPDF Defense Headquarter. Bye byaliwo waliwo yenore atanga awo bibeerawo ne wali kodi ki enamba kimumaje RA 001525 ne bagibba olw'obubbi bw'amagye sayari RA 001525 nga wali wansi wano 83 ayaye mwali bakabi manyira nka okuzigaba Kasinji bali bagenda kumusiba n'ennamba ezo bamugamba yiwe tokumanya n'ekintu n'ekitu oba kiwawereza Abaganda ennamba gwe manyi omuntu wekina namugumu abasima President Museveni bw'atooka ebikomero enguudo zonna bazisimamu ensalosalo emmotoka zireme kuyitawo abaana abasooka ne basima enguudo ezo manyi nti bakyali bammeeja abasima enguudo naye ng'ababadde beero DU n'abali abakonyi esaazi zino bakano ba general oyina abantu nga babiri bojjukira abasima enguudo nga bali ku sergeant Gita mutabani wa Kibirango Kaseera eyali munywanyi wa President Museveni eyakola ennyo mu nsiko kati yafa omwana we Meja era bwa ya complaining ennyo akakiiko ne katuula ne kaga obwenchi Abaganda mutababinga wawulira agenda ne yesimba we buyukwe juzi nafuna obulwe 1200 President Museveni mutabani wa Kibirango Kaseera bamugoba mu maje Gita musoke bankuba teke nja kusomera list ojja kutya on all of them Baganda tebabagaliza we are not educated nenga mwasoma obutasome mundu eyogera mundu eyogera nimi 2 yes or no rapid yes single 22 Kampala emundu eyogera nimi meka oshobora twajjana okuwamba nga togera luzungu emundu eyogera nimi meka single rapid yes or no kolamuka ekoletya single ekoletya rapid tuli kulunakuro toina wonteeka bwenfa state generata yenzise but we shall talk these issues ensetegere that President Museveni yakozesa abaana abato ne batutuzanga wansi ne batubuulira open criticism corruption bichintroza omanyi bayogera abakayanja abali ba peace ba Musambi ba Sentongo owe Mutundwe nga batuza mu ddagala katulira bantu dali ddagala vumilia vijana vintu muzuri iko mbere vintu muzuri iko mbere sawa katuli mu lusuku sawa njogedde bituufu sawa okay kakati nsoka nentumira family ya mukulu Kifurugunyu onafudde ono recent yakola omulimu munene nnyo si afudde ne bwayise tutasonga na mtutu wetu tukombowe Uganda na wananchi yote kati drone zibatwala dunakura vitani tusonge mbere tukombowe Uganda na wananchi yote mbutukwate gwanga eryali lifudde n'abacholi n'abalango abeyagaliza
boboyi omanyi mu lubiri Lutwaya agendayo ne Museveni ngali bali nagamba munalia muchara iko kidogo mbubaka abo musala mutini na chiviria niko pale Katwe Chibuye Nsambya yiko mujuri yiko na chati mbili we kwenda pale kama unakuta chiviria niko na chati mbili toa moja bosanga sivenga ne sati mbili mujekemo wakikuta chiviria niko na bibi mujuri watu wa huyo bibi lewo yako bosanga mkazi ngaino mkazi bosanga moja bosanga civilian ngaino mkazi ngaino mchalo mulungi sati yangajuziza mumujeko kataruza tatuli musiko sebo olino kusanga no mchalo omulungi mukujeko simulina wano mukujeko agogali maje gagwanga bwe kusanga no mchalo omulungi mukujeko mutwale kona mchala mbili Chibirian yiko na radio mujuri wejechi yiko na chira ngachitegeeza chi mbu civilian yana radio nungi gwo mujaso ine mundu mbu oli mu barracks na radio ngoji mujako bwe bava wo Museveni yadda bali na amadanko le bali bangi n'abalalo mundu omwo manyi bayingira nnyo yabayi training awo yabayingizanga aba Tanzania ye yakwata eri teyalumba wano yetalumba sigiri ye yakwata eri n'agamba mugende mutingane eyo kamalo kuwandika abange ekyo kugena mu nsiko kyava Tanzania President Museveni mu Foronasa nga balonde ebifo Tanzania bamwe bifo bibiri nanyiga na agamba no problem the goal is to go and remove Museveni my task mujagira bireyo kakati bwamala okwogera ali mu lubiri President Museveni agamba nenjira mwabireba nga bantu bawira abacholi nenjira mwabiwulira konkane muzokunkurata bayine banotinga ntegeddawo katoyogedde omushiza yakigamba timwakiwulira bano nga Lutwa yayogera mayi bayogera ngo Luswahili ngadda mu Lukyoli chacha wandugu kopango jaro jaru da kutie dia kutikone nga bali bawulira biki mbo bayina abachala kakati nenga tubabulire tuli ku lunaku olwa 25 government 26 twawamba 24 nga olunaku lwebawamba nga bali jerimbu yekera nagamba tajja kulangira aminirwe yawamba yenkanenkane na Amini dindako Amini yawamba Uganda ngenaku z'omwezi 25 yawamba Uganda yawamba Obote kama awe enaku z'omwezi 25 ngagenze Singapore mwezi gwegumu gomanyi wano President Museveni waba agende bweru jeno salimu sale guru avayo na jegaluga bayinzo muwamba ekintu akikunywezaawo gomanyi kibere galuga namba dibonna banji na biki abaye bayinzo muyisamwe egali obadde namba 2 yani katagaya yafa kati namba 2 yani kategani gomanyi katagaya yali namba 2 ne yakite anti bo yafa tuliko untold story ya luno lunaku lwabasajja abakuba enkebeta abakuba mundu ne bawamba eggwanga lino bwe bali tusambuizo nako olwale naku z'omwezi 26 nenko gita kyatugamba nti bawamba naku z'omwezi 25 President Museveni n'agamba sijja kulayira nga Amini omutuju Amini naye yawamba naku z'omwezi meka 25 so natagala afananye nani tagatika ye tagatika nenga bamugatte nako zinabayaye anti ababa ayingiza ba mafia yaberetereza basoma atabambayo basomera ku state house sponsorship ate bamuzoganya bamulibize dariza ntaliso ngezo okusoma sebo buwandisi mukama wange Kodiri yafudde musajja mu Lugwala yali chief of staff wa Kayira rest in peace data records nasanga nga yese wankambo Mathias omusajja owerwa amata abo nabasajja ba Amini mayi munsiko byali fane yovola batuli sharp mayi twaliyo na majega Amini munsiko agali Amini agatajja kwegatta ku Obote base wankambo ba Kyaligonza yali wa Amini abasajja bakasiringi bali ba Amini Moses ali ye naagenda West Nile nakola agageri agatasula njala babamuze abiriga Aminonzi Amini ki onzi agamanyo gawulira sigawulira nga na complete Aminonzi kaunga agoya mu nfufu nayo linya Alpha Dulu government bana Uganda ebadde enyumidde abantu nolwekyo nenyingira mu records nensanga muse wankambo nensanga Maka Kodiri ali chief of staff wa Kayira ulabane abantu babagabana NRA Kayira UFM Hussein Ada Bamini bakisule Bwenje Mpiso Galabuzi now Maka Kodiri navako nikuddako Meja Sabit Mutengesa bakuzoganya wano bagala kutta
gwe nosalawo gende Sanders omanye Sanders sebo osomerayo kabekanye lugaba kati nalabanga Uganda biri fane hati mwayewo tata wanje ni temukunyendo manyi president Museveni wabako muzayizo kuvula wanyu amazi tobimanyi mbiwulira kakati bwalabanga bimusobedde he just freed Uganda nagenda Sanders naba lecturer era kibakuwa mu Sanders bwosomerayo kabembadi bwe birigana wano lecturer zayo musanga wali sebo kunonya akutte ate omusala afuna guli sizino milioni 3 zeba wajerero mu Uganda jerero wa Uganda lwaki babbe ebyuma by'engudo byonna babibba leero line nga basanga ali basima bagenda Balaksi nakasongola amini yali agizimbye yali yegenda kuba faster capital state yali yegenda nakasongola nga amini ataso magitwa nakasongola ne bali wano mu Kampala bonna akedi simanyi parliament omanyi parliament eganye okugwa naye ku pioneer model dayane ekizimbe kiwedde covid money Gita musoke we at migadde area awafira wano nekiro bwango kyabuulira bwogana NRA now nensoma records ne mala kusoma records abantu wala mu department egule byokulwanyisa CLE Chief Logistics and Equipment nze Gita nzogwange naberanga mu file ntegere byakulwanyisa kibagula nensoma nengamba babireta biruwa olide kati nyingira mu bubbi nyingira deep ntegede records nti dala bano je bali nenkwatanga nomnero nengenda nenkebera personal files kubanga bobo ina abantu lusambu ne personal files zino kuba meka lusambu abantu physically ki je bali omutwe ku mutwe nengo osanga wenkwatwa bu ghost nensanga ngosanga battalion abantu bali badde personal file lusambu nenga walo bisatu company eyamaje erwana patuni 3 mulimu abajasi 16 kati bosanga abajasi 146 times yo funa bisatu 146 times 2 240 250 52 140 what 146 times 2 eba 300 nezigenderako genda maso kakati ekyo kibinja kiba kiwera naye ate bagala kigende Sudan okuba konyi ngate mundu azijja waggalanga wagundi wa Bashiri ate nge biswa ya amanyi omanyi likoire sebagisitulanga mu ngalo nga bagisiba ku muti okwo n'emiguwa ate fe tulina okuba ne bipod ngazi neziliko microscope bonga ku muguti pipe bagisiba ku muti gwa fene nga gino gye tulaba ne batekamu ekompola ate ne basifutinga ye muyekera gomanyi munsiko manyi munsiko bayita tanka munsiko mu afande bisaso tanka najiza Museveni aga kati tanka egenda kolaje ye reportinga ne tanka Museveni agamba kati oba tujoche omuyeketa batambula na tanka ne tujitwaleyo mu Rwanda tujikwekeyo wano katujja okuwamba weza avirayo gagala omuyekera chali mundowoza yokuva Tanzania I will not work with these people. Even in Tanzania, squad zali yes, area political, Museveni ruleba muwanga bani, na bano bajaru nga nabo bali eri. Obotenga ina mbamwe motoka kuliko bendera ya Uganda. Nyerere ngaga this boy is still a president of Uganda. No. Irabe bali bajja nababuza who is going to lead you there. Nibaga we shall know there. Obote nabagamba no. This boy and boy kwagamba. Obote anti ye mentor wabwe Nyerere. Nyerere ye mentor wa president Museveni ye mentor wa Obote. Bantu aba byonne byokujja obwakabaka yenga yalabwa Ethiopia nga yebo yambo bwe Zanzibar. Nyerere nze Gita mulijimu nandi badi ndi mu kifo kinene nnyo wano. Even am a P6 river. I can advise these people njja kubere byakandiho. Nayogera nga asaga where is the P7 river to lead same way. Mayisa njja kulaga same way chechi. Nze nakola report yeji abakulu bonna badduka emisi. Mayombo yavuge muruka nga yala kugwa. Bamugambye can you make a report? This is Gita's report. Gulu I command netula ku Gita. Siko kupanga bankuba amasasi. Ne gumpita muntu. Biro byenjogera. Sero ghost bagamba wafadda nanti. Nyizo kwa ndino ghost wano. Omuzimu gwendina gboba. Muganda malagafa. Ochaliwo. Omuganda genda maso sebo. Ndaba wali ekororo bagendayo. Ndaba president agenda kubuza ku musazi. Ne rule. Seba mentabe? Ba mentabe. Naye agenda wali olabyenko agezweyo ku malala akuleko obudoddo ababuuzeeko. Ne bagenda mwe basaawo. Chief Logistics awo mukamange yali brigadier musajja waza. Yazimbe yo joyitanga ogende Bugema. Ekaba nyolongo kire wambadi.
musajja waza munsiko omulimu gwe gwakweta ssente yali akola mu finance president bwe yajja n'amwesiga n'amwe ekifo ekyo ekya CLE nga balina besigye yali dokita we nga bagula emmundu nentegera ebintu bingi mu CLE neŋŋamba zino ze mundu era bingi byemmanyi procurement biki baletanga ebintu wano sample ebyo engatto logistics biki naye nga sample gye baleese size batuwa beba uniform ng'ekyambalo kyekino ekiwero kyekino original baleta amazzi g'ekyo $5 ne bagula ku 2 ne bazikuba lwaki abantu balina apartment kati nodega najita oba babbi lwaki nawe tobba kakati ono basanga muri zoti otule nabo toja kukkiriza okubaayo kati nze nabamanya wawo babbira lwaki welfare y'amajembi lwaki twemulugunya bava mu nsiko lwaki Bakodogo tukyakaaba bino bibawoza twasoma mwadayo ne musoma weya abasoma we bali wano era nze mbamanyi kubanga ebisale bali mu General Quarter nga bali wano naye ebibingi ebyali kupirika mu noza ne rikodwa UPDA lakwena pito tayi banji nabo betwakwatanga bagala na kwefukira batugamba teri kuddayo kusoma omujasta soma ono General Angina ayali mu operation with the creation nali mu musana ku flying school era bwe namugamba nambuza jita up to now you are still like that konze Museveni yatumanyi so amwamwanga wambako General Angina nechweru ono abaddaga obuwanga obunga mu covid jo ono abadde minister of disaster management bwe bakubye etteke anti yagano gabana ne banne ABM Amadi Brigade Masaka nze jita anti abo bantambuza lwakwa nasoma kilaliko omanyi bw'osoma ebyo ebintu communication mu maji signal n'osoma kilaliko n'osoma medical bakuzunzanga measles ngabo olaba zino tayari safo za President Museveni era nti obula mbagamba President Museveni akuwa ekifo naye any slight mistake era we bamutiira yeba mutya tayari safo kyovula babana babera nga bafaza yes sir yes your excellency iwe kyovula kazini yali akola bibye kukuba waya agenda kaya nakuba Museveni agenda kuira amawulire they have going to sell the kaya who kazini your cousin what are you doing there your excellency I have sold this rebel forests yeta saba Museveni yagamba wano abasigala b'ensiko bakyali bakopolo ba sergeant awe bansibira 22 balagera kumpalanga naga bonna mu training wali nabyo kadete yemyeze ena kati abantu bakano ba major ba chance ne twandi bade tuli botyo banga agenda yaliwo teri kuza bana ba nsiko tebasoma era bogano nonya land cruisers zonna we ziyita olaba mbana beka why na balebo kubanga balebo bavanga yo bagamba we have reported but are you going to leave our ranks ngekibacheka muchi mu agreement nti no you are going to remain with your ranks but don't go back to konyi musajja najja nagamba mu major sebo nga baji consideringa because as a reporter hadde yeri ira wacha kisesero nga bakuza abakuru gawunga zifuluma ni bakuza ira sebo kubali ba brigadier tobira bo okidi ne webuzwa gite yava munsko okidi abera atya brigadier bye bitulumano olaba gita naye mitima middugavu ngenze Masaka bengene Masaka nakola nyonze gita buli wembera njanya okuyiga sebo mayinti manyovuga tanka linda government eribezeko novuga anti bwe nyiga tanka njavuga bulldozer era njagenda bakatumba mpe nsalo lugudo amaje gangana katumba tajimpe ono yagambye nti Bobo nagenda fuga kauli ne gwanga anti ebintu amiri yakyambadde juzi yagamba tuluddewo nnyo kyo kituufu tuluddewo olaba n'abaana abato batuwabula yasulayo mawokota bamujjayo ye kati akolanga atunda butiko advisor to the president naye amu advising kyawukani secretary advise the president naye amiri ayinza mu advising wana abantu babiri abamanyi president Museveni amiri yakyambadde amutegeera ne kayula PPS principal private secretary ate si PPS triple zirinya principal private secretary PPS
bayali akulira bano bakivengere bamusuubira bani maiza usina kyesimanyaawo nabagenda nga munembalaba what about this lady kivengere what about simanyi medeka okurutu ate okurutu atava busenyi karoro oyo tali abo sebo bona benga bakola contract ne mu 7 government zonna kite 6 ekyo bolaba era bali ekololo kati sebo ne webuuzo yo nga munsiko samulaba omanchi binyo abantu abakutuusa abakuyiwala omubiri kati nga bolaba kyagulanyi naleka banna bamubeerawo kiruma nogamba yi bankubye etteke yena uli basajjinya bayitse nokujja mutwe bakete mutwe igana mukujja kutulaba mutuvudde mutudde monkwe that is a betrayal sura luzungu otufu betrayal anti fetu muna tukubu ya just copying now nengene Masaka nenjiga tanka nera nga ndi muwandiisi mbandi ye Masaka eyo mbadi ajja namuleka mbuya uno mbadi the new chief of defense Wilson Mbasu mbadi namuleka mbuya nga ina kayinja kamu agenda okujja nga ina busatu bagenda okujja nga banonye ekifo kibamu waawo Masaka barracks sito etambyalanga kubanga osanga ne brigade yanga avuga tanka professional is what omanye ebintu byamaje kyosomye kyekyo if you are a tanker man even you are major professional kwata tank vuga ta yendesa tanka sawa atali ali atali genda maso eri Sudani bagamba ali profile on power Sudani banyobe ne gwalero Sudani bagamba ali bakali abantu baganyo kuleto lugezigezi jita msoge liparonda ngai mukama wayo major mbadi ngagaba Greece oyo matwagala itogere ebintu reality bagamba ayebwa atoyo yamujewa bibyo nga tutubiwiranga ko base bali wano nga bagaba Greece mbadi gwe navuga nga kagali ekireka mbadi ono the mukonzo man general nagamba nze njja kwogera ndabe simu nti ayu jita kam ko dinda kosoko go avuga nga mbadi ku kagali ne gali njja kuleta kifa manyize buli chenko lambira one kifa era president Museveni na meeting nga chankola bubinyo butatukuba kifananyi ne basaji yampera mu sente singa sabana tebajiuza nanja ngambe this is an evidence Museveni yampa pocket money milioni emu na ngamba bwa America agenda kunzimbira nyumba this is an evidence nze basa ya bulu na jijawa na yabana bajiuza amatute mu safe house mbadi ngagaba Greece kati ye mukama wa ye mukuru wa UPDF nze ni mukuru wange resistance army General Museveni 001 RRO resistance officer resistance army now ne banzija mu ABM nende kayombadi ne bansindika mu side division embale aze kiraka mu maje kiraka tebatuula lero wano myeze ebiri wali wano ate buli wogeno yiga bingi kyovula manze gita na data ya government yeno mu maje military professionally nengene mbale mukama wange yali afane tabani mugenzi afane lipu karuhanga mugenzi ne banzija embale ne balabanga nsano kuba chief clerk w'ekibinja nanga kati nesobola jita musoka let us is now ne bansindika Congo 77 battalion ngenze mu sector ye Beni sector commander ye Burundi Nyamwanisa fet control ngawo nawo labambo webakubye BM awo na Beni Nyareke simanyi wa Kabutembo Kanyabayonga Maguru Sipa Mavivi Manyareke Erengeti paka bafasende awo now nchima twali tuzidaba ko sebule tuliyako manye nchime womanga mbuzi emunsi konfudu neba ne Museveni jukira banno now side division 7 battalion ababo nabagenzi Bukenya yafa ye yankuba nanzi yamu erinyo mugambe lwacho bala abantu bina sente zijja za abantu George Bukenya musajja ali munyolo maje gobote ne mugamba lwachi mubale empewo nga mubuza ghost soldiers ama chief clerk nze ndi munene kayihule wa president ya military assistant munene abo naba amiri abo naba mutiaya ayobuza what is this president gwa abwira buli kimu can you go and tell the CDF this bakubana kujamu erinyo liriwa agegena naba nabange bamusata ina malibu konze message ya gabba now this is a matter nenkola bulungi e Congo era bwe ndakola report president najifuna kayula yajimuwa abakulu ne babajjayo inze David Muwozi musemwa ya lieutenant bamuwalanka ya captain ku lwajita agende mu kibinja kye Butembo 19th battalion ku lwajita
Gowa Kasita yali lieutenant ne bamuwa captain kuli safe eyo president afunye lipo n'agamba remove those civils remove ne bajja Bukenya n'ensobya Muwozi David wafuna ku kibinja n'abaawo n'agenda mu 53rd Bunya sector yali mwanjina bannaye mwaga twogereki katolaba Bwinno wale muliddeko the issue is awo sebo nembera awo katebe ngenda ku meeting ga president ndi ku list Lutalo omukulu omu n'amuyita yali IO president n'amugamba oyo omwana togeza n'omutwala butwa Lutalo nansamba mpaya wakasente mbubeerawo ne birema nengende wakayula kayula yamvuga ku ntwala we wakanankweka myezi 5 ono mutabani wa John Kalekezi IGG kale nasayira amagezi nanteka mu former IGP nanteka mu CPC gye bali bamwadde mayika yula wano ye muntu yali afuzeke department 3 omulundi gumu kale kayihura military assistant to the president mwandisi wani wa president special revenue protection unit kale kayihura omanyinga abali wali nga aba follower nkubakulage ani ali mu URA by the day alikajina esawa zina ani aliyo musinguzi ngali wali bebali wansi wakayula bebamukolera wali nkundira nyamanya gawire game abanyolo musinguzi John nkundira akiki ndahura David musinguzi naye nganze kayula antaddomo ndiri sacha nange mbabegaawo ate nkola ne bombo angambye president has told me to give you a post you continue with your research kanange baloza ndi mwana wa president naye nga nange ndi awo nange tabyange kakati kayula nabeera chief political commissar nabeera military assistant nabeera SRPS bifo bisatu atiego byonna biri powerful mu maje omanyi yali afuna milioni 5 omusala soko okoma kanso mbozeko kwaye level je waliko nesawa zinonga boli chava kuchi okutusa ku level ne batako kufula masiki geno kayula yandyamu olukwe nagano kuntwala ekisozi president yamugambye etajita wano nenga nena yati enkokola amanyi bubantu usabajja kuyita bakazi ne bamayombo ngacha omanyi kutya president Museveni bamutya yinzo kugamba please can you bring me ayebwa ne bagamba ho ayebwa ate bajja kuyita musafina atasange wayebwa kye batya oide batya nyecho olira nolwecho kye batya katika yote yantu bwatantwala mukunteka mu ofisi emyezi 4 biri mu ebiri olosebo anti guli omusala gwe Kongo gwafa ne banzizaako nkole naye agambye kazini president has ordered me to be with Jita nange nenkozesa olukujjukujju lwange nenkola report eri masinare olwo president ngena mulaga nti emitwalo 2.10 nyampewo sente bazibba bilioni 4 kayira tebamanya report ngenda njiwa zimula mugwanya advise omayinte yete ati yasoma yekintu atekano mu nkwawa muzeyi mbirese Bwinno mulese atolese bikizimula mugwanya nti muzeyi yakutuna mbwati ne galubindi ghost inima yali akyogeranga mu maje yenga amanyi mulimu obubbi mu maje nenga tebyamu wa Bwinno muzeyi ani muganyi ani president Museveni kiro yabadda nani ne Jita tufudde agenda kwabye ebyama bulire babanya banalweso balina okumanya babuuze president yabadde nani ekiro nti baliwo mujasi guyami ani obunkenko bubeerawo kubanga wali bamulimba ebintu bingi president Museveni ali ku timing bomb Jita Musoka update from P6 class rebel rank of NRA 40 Busu War struggle 1986 capture campaign 24 fight Eric Odwa Patrick Chirama John Ogore at Kona Kiraka 40 Alice Rakwena from Guru Lira Soroti Mbale Tororo up to Iganga Kigere tewali motoka kuva Guru Kigere Jita Musoke nali ku maje agaligaino kuba Kenya nga moyaleso lugezigezi meeting yebetudde ku Tolo local hotel president agamba Lutalo luwedde nga ndiawo ne Rwigyema ne kamuntu mugenzi John Mugume gutuyitanga Chaga mugenzi Bilalo no gulabi wana abade simbi ku president ayafa yali commanding officer Masafi 97th battalion
kati bajita balowooza tuli bajjo baka to Gulu Fort Joseph Konyi tutambula okuva Etololo paka Gulu Kigere tutambuze Kigere kuva wa Etololo twatambula tuva Gulu paka Magamaga tutambula okuva Etololo paka wa Gulu Kigere Fort in Rwanda RPF tutwala Rwigyema omutuusa ddayo ewaabwe kyali kwa agenda mu nsiko bwe tumala olutalo tugenda Rwanda tuyambe bannaffe nabo bagende eka Rwigyema Fred oira Kagame ali ku course US era mpulira nti Kagame yatta Rwigyema it is a lie Kagame si yatta ani yatta webali njaba kulaga abatta Rwigyema mbamanyi abatta Rwigyema mbamanyi omulambo gye twakuja tukulete Kamukuzi nkimanyi omanyi gwabere Kamukuzi emyaka ena cause goli bodyguard wa Rwigyema ne kamera njirina gye namujjako naye sigibawa kijjukizo kya gita nja kiteka wali emigadde naawe amala togalabye seba amalala ogakwata bona bakubwa enkumbi Fort in Rwanda RPF 1994 lipu Lubega mugenzi atirale gye twagenda ne yakwira atirale manye na 8 twayina atirale bajimu wesigire bali masagenti okero ne yagamba nti abakube Kampala bali ba Nigeria yali sergeant maje gobote gali gatasula njala kati minister state gita musoke sergeant naye president Museveni jukira banno twalyanga abwe enfudu twali mu ensekere oli kololo kati abatudde mu ntebe sebe balwana eje emidali sijabwe jaffe bakibirango batabani bakaseera batabani ba okay sajjanga avudde mu mbeera Lubega lunaku lwa byafayo nnyo mu Uganda gomanye mirambo era mu dakika ezijjako otuuka ekibuye tugenda kwegattibwako yatugende ekibuye lunaku kibirango very soon atwegattako yaludde nawo maje bagamba you are late but permission granted genda mass bintu byebyo afande you are late but permission granted you can join sir now I want Museveni ayogera one you want me who is supposed to be first I'm the one sir okay leave him let him join now Rwanda omugenzi Lubega wekakoge yafa abantu bekakoge afande Lubega yali mwatale yafa lipu beno ni tumukunde twali naye ku Lutalo kano Anthony Kyakabali RPG yali agenza Sweden ngabanga nti wa PRA naye yadda president yagamba massive favor yabawa sente zaabwe ne Kabali Masembe webali abali balebo afande kano Mande Samson Mande yagamba Museveni mumanyi mutemu sijja kudda izini Sweden Peter Kerimu mugenzi Lipe Nasa ne kigozi kakuba mpanga mugenzi afande Kakebe mugenzi gita musoka akyaliwo president Museveni mpalanka yange ya general nze narwana sebo siba nabatudde mu ntebe z'ekkololo gita musoke bamaze okudda okuva Kongo awo Rwanda ngabe nali bagami nasoma intelligence nasoma clerical bantaza butaza mu maje kasosoma course oberanga measles ngabe ne bula president Museveni bakola bakandiho birungi Sudani simanya ate semwai na yate problem is todira muntu atainta ene data on intelligence kati birungi aze maje kyenda munana nga mulaba yali carpenter nga mulaba nakasongola on gwali place inze gita musoke here kept our factory at U871 project nakasongola from found okuva kujizimba kitamusoke ngandi wali era tutukane gamba wano bakoerawo masasi wano grenade wano land mine wano bagenda tekawo natize motoka wano misumali ejikuba nyumba manyi program zonna ziri wali naye ngeyo factory yali yamini president Museveni asanga bino ebipapula muki mu draw wamanyi kati najja president aina bingi bajjo sangawo naye nga ino biteka mu nkola kati nga capital city president Museveni emulemi okuzimba nakasongola amini yali kamaze okupima Uganda yonna border to border the middle of Uganda is at nakasongola the main barracks of the army a big one nakasongola anaza wano bibia era baleka ukota gadi yoka kali maliriza profile yo nakasongola batujjawa mafitina zali nyingi eri akulembera ali mulalo ne bagamba huyo chombo huyo amependa bibi ya fulani batu iwa mu Sudani ukonyi Fort Konyi ni Sudani Jableni para Joko ni situ Aru Jackson Jableni omanyi yeyo mali Jableni mupira baga kurandi ya gita abagamba nti gita tiyali mu maje tiyali NRA sali kadogo
nkomyawo ebirala tujja byo mpola mpola sibi tujja bigatalo nolwekyo tusanyusanyuse okay nati toga monaku lw'abantu bano abaleeta gavumenti eno mu buyinza era kyo bantu no tuli nabo olunaku olwaleero tusazeewo tukoledde eno program katonda yamanyi oba tunaafubutuka tutya nga tuddali ku kkubo oba tetutuukewo nanga osimanyi so kye tuliko olunaku olwaleero lunaku ennaku z'omwezi 26 January 2010 biri meka biri 22 36 in power emyaka 337 86 kale emyaka 41 nga Museveni akutte mundu akoze treason n'adizati nga my government ya yobote n'agenda akube barracks that is yeyayi wano mu Uganda ye muntu yali asoso kola treason aina record muwana omudali nze jita ate ne batamuwozesa buyava mu nsuko nga fayiro bazo kyaddangeza jita zawoleza Museveni so no ensonga twegati twaka abantu banjawulo tulina kwano meja kibirango sebo mukulikeyo mu nsiko mwalete government mbuyinza mwebale nnyo manyi bino bye bibinje bya wamba Kampala 7s 5s ono yali mu 5th goli mu 7s obanze ngenda kwogera kyataalwana kampe zali mu nsiko okuba amaje gobote tuinako foundation kampe za wamba Kampala tuinako foundation kali kiragachi ebibinje ebisooka agenda yafe ayolunaku olwali genda tambula bweti soko buze kwatula basebo abatulaba nabatuuliza tubalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe kozi gwe walokoka joyinza butalokoka bana bintu bya Museveni wenzo butalokoka twebaza abatuwagira ku program eno manyiwe mbeerayo program esobola okugenda maaso nga namwe gye muli nga mutuwagira wewa tulina kozi n'eddwaliro affewa M&J Medicare Kawempe tubasanyukidde nnyo era tubalamusizaako mugende mu maaso ne seeke waffe ow'emukono agikabogoza sebo tukulamusizaako webale byotukolera akati kirungi nnyo mbasanze ku mulamwa guno ogw'olunaku olwaleero pozi gwaki liberation day lunaku lwamenunula lwetwajjako bannaffe ennyama yaabwe olunaku lwomwajjako ate omujjamu yali mu 5th battalion ono 7s obadde werabidde bwewalokoka n'olabire mundu nabadde nkoze programu nga nnina omwami gwe ngenda okusinkana naye naga nti nagenze embalala kati ate tumanyi nti olwayo lunaku nti lwaki lwabikira Maria lwaki oba lwagenda mu kyaki kakati kirungi nnyo okukoza olunaku buli kintu kibaako okukuzibwa era okukoza olunaku si kibi mpuliddeko munange Sergeant Gita nayogera ku mukulu birungi nti oba abadde amwogerako kintu si bwe bagenda ekyokuba nga birungi yayingira tiyali fawunda okuva emabega tikiganda kukuza muntu era n'olwaleero ababulizi b'enjiri abaali badde babulira enjiri baali badde bali ba Petero ne balukka baani abali ne Yesu ni kati baavaawo kati mwe muliwo kati ffe tuliwo bakayanja bakayanja akati so kati tekitegeeza nti eyali mu nsiko yanaakola yekka mu service naye akoze atya kugamba abantu ekiboogeza bwe bati ne muganda wange ono Gita obutali bwenkanya obuliwo nakyo budda kyagamba agambe ne mukulu munne jjukira banno nga bwe mwatambula nabo birungi abadde mu biti ebyenjawulo birungi mulabe mu bintu mu bikwekwetekwete ebyenjawulo naliko olumukko kifu hotel eri awo nga ntudde ngenda okulaba omusajja meetings abasajja nenga nti ono siye birungi ono ebirungi ono kati nembuza abaana bali waawo nenga nti ono atera okujja wano na meeting abasajja nga basula mu hotel eri awo ndi abasajja basula mu kumpi mwaka mulamba emmenga kifu hotel awo nga kirya ku kaki ng'ovudde ku kaki n'okkirya wansi kati mukulu birungi akoze emirimu mingi okuva 98 ne bamuzza mu kifo kya gundi kati ono kandiwo kati ate birungi manyi waliwo oba muntu ki atera okwogera ono lutamaguzi nti ofundangako ne gundi omubi omweru kati ate birungi
aliko enjawulo ayinza okubaako ku njawulo noona abaddeko obukambwe bwa Kandiho si bwe bwa birungi anti wa P7 omanyi butasoma nabo bulwadde ani atasoma kandi wa P7 omanyi nakola nga muri kodizi mubadde mu level yemu omanyi kankubuulire tulabye abantu bangi gwolowooza Amini yali wakyakumeka yali wa P4 abantu bawe nozani tubawule nnyo n'ebintu bya Amini yali wa P4 Amini yasindikanga abantu bagendanga ne basoma mbadde nsaba Mukulu nati abadde akyakompe yalinga bwobuuzizza kati Amini yali wa level ki kati Amini nze njala nkubulira swala nenda bintu bya Amini bye yakola nengamba singa Amini yafuga Uganda emyaka nga gye tufuze kati emyaka 30 Uganda yali badde wala wegomba Amini wa P4 mwegomba nakati abantu abasomyeko bangi abonoonye nga tubalaba abasomyeko bangi kuba kusoma tugambe kusoma bamalala ndowooza malala kati ne self grains kakati manyi bintu biriya okweyagaliza ebintu biri bwe biti olwaliro buli wonoddira ekintu obanga ovuga taxi oba ovuga motoka yona ba bus n'ogiteekamu nti eno ya mukoddomi wange ngomanyi mukoddomi we noga nti ya mukoddomi wange buli agambako bamanyi mwana wa ssenga motoka y'omukono ndaba mukoddomi we nanyini mukoddomi we indicators zigende kakati n'abantu ababeera mu motoka eyo abantu wezibeera mu motoka nganya bajeetamwa kasa emmotoka ya taata wange taxi ya taata wange oyo omwana n'omuteekako bwa conduct emmotoka tejja kukola ki kutambula driver ayinza n'okuvuga enkalu naga nti emmotoka yaffe kasono omujereka gwe driver oli mpaka sinti kale vaamu ngajayo enkoni ayizo givuga nakola ki nakukona kati olwaleero ekizze mu gavumenti eno n'okulaba abantu nga beeta mu lunaku luno nina gye nabadde bakanoni obaluddawa nina akafaananyi ke nalabye baakola kati nga buno webakuba obufaananyi buno obw'ebyokulonda kati bakubye babadde bateekawo kugamba balagirira omuntu wa security nga walina okubeera nangambye mundange nti niyo olaba omwana oyo yakuba ekifaananyi oba security omulabe ennyindo kugamba nga olaba era ekifaananyi akireese olaba DPS oba ngero olaba gyagwa mu westana yebipande omanyi ebipande ebiri ku Kampala kuno kwonna with billboard zibakuzako n'abantu bayize ssente yazia 2.8 ebifaananyi byonna ebiri wano mu Kampala ebigenda ebyebizigo genda ki omanyi ntoyiza kusangako Muganda kakati genda kwa VC genda biki anti kakati Airtel money Omuganda agamba amazzi g'omubi amaaso g'omulungi ekyenyi ky'omubi kisabira omulungi amazzi kakati era oli agenda okuteeka ku bizigo oluusi yabanga yali mu kintu yenna nnyini alina ssente ate agenda okulaba nti bano era bebasinga bebajja okugula ku avisi n'ateako ekyo sleeping baby n'ateako ekyo nalabye n'emyenge kyalenga abias era ebifaananyi nagambye what is this era kati bebabeerayo kakati nga nkomyeyo wano olwaleero batwalwana buli muntu kasita ogamba nti bebali mu kintu omuntu gwe baga nti abali mu kintu ogenda okukyuka nti abono bebali mu kintu era ogenda okumulaba ekifaananyi kyabali mu kintu nga bwafaanana kakati ekintu ekyo kimaze okwawula abantu juzi nagambako nga baleese bino okulonda kw'ababaka ba parliament nekugamba nti no Museveni kasita akemebwa n'atongoza ekyo bagenda mukubira mu parliament bagenda mukubira mu region nempa ensonga zange nozimbuza nenzikuwa negamba nti kati abantu abo kasama nasumula nti okulonda kati babaka ba parliament kati okulonda ababaka ba parliament bagenda okulonda president buli region emaze okuwetamu abantu bano babala kirala buli babo bebo abatutetta lyaffe bebo abakoze ki bagenda kuba buliji mwakyoli mukalamojja eno oyima bonna bagenda kufuba kulaba nti bano tubajjako ettaka lyaffe bagenda mukubira mu region nagenda okubala gyabadde abalaba abaka ba parliament nga tebaliyo nga baludda lulala kubanga abantu bonna bamaze bakaabya abantu bano nenga nti kati president Museveni kasita akalulu akaza mu parliament awedde bagenda mukubisa region abe oyima bagala amafuta nti abantu bano batujjeko amafuta ebibira byonna babagobye eri egindi ku nyanja yonna bajjeko era bibaliyo birungi yabaddeyo
ku nyanja egindi eri ekyangwali birungi yali eyo era ne saidi y'Ekongo birungi agizanyiddemu nnyo eyo saidi eyo kakati bonna abali eyo abeekasese banga nti bagoba omusinga eyo tajja kujjayo kalwa kakati nga tukomyewo ku lunaku luno olwaleero olunaku olwaleero teluli munsa kubanga olwaleero omuntu olwaleero nalabye muganda wange ono kyofa abo ennaku zino engeri gyabadde olwaleero kati naye bayinza omuwa omudaali olw'ogoba abatembeeyi era bwe kiri mukiwulidde ogoba batembeeyi ate afune omudaali ogw'abalwanyi nagwo mudaali akati omudaali olwaleero gwafuuka gwa bakaada kadda be baliwa abanyumidde yero bakaada abanyumidde yero gwokimanyi nti omuntu yenna yenda kati okuvuga takisi n'abatakisi bano bajja kufuna emidaali ate ejaki okuvuga takisi olwaleero oteeka okuba kweno rigimu kyotegeeza oteeka okuba kaada naye mmwe kambuuze kati mwalwanira kimu abatalina na midaali muli wano lwaki temugenda ekkololo kakati olwaleero kati olwaleero ameenunula gano tewali agati batono nnyo ababadde bagamanyi kuba gaafuuka gabako nabamikwano kati gano ameenwa gano ag'eggwanga lya Museveni olwaleero kati genda otunula olwaleero si ga Uganda genda otunula ebifaananyi ebinaavaayo byonna kati kololo yonna gye gali gye bagakuliza yonna abakazi bonna bagenda mu gomesi za yero gomesi za yero si ga ggwanga ddamba Musafina essaawa zino omusanga yambadde ki kozi Musafina yaani ye nabanja omuvubi oyo asangiddwa zengoye ze yazaalibwa yambala yero abo balaba bonna bakaada bonna n'abakooba emikolo gye bibadde batambuza gomesi abo bibadde batambuza gomesi okay kakati olwaleero mugenda kunzikiriza nange mbavugemmukko omulamwa ogw'olunaku olwaleero gugamba bwe guti what was the agenda of bush war mu ggwanga ekigendeerwa kyammwe abaalwana mwebale kulwana bataata mwebale era kati wono mutuuza mu nsiko tuli mu mirambo mwebale nnyo kiki ekyabatwala mu nsiko ntasonemeja kibirango kakati ekyatwala eggwanga lino mu nsiko buli muntu kati olwali kansunge kuwa ekyokulabirako omusibe gwe basibye emyaka 2 eruzira tosobola muga nti jangu onsange kunozani bypass ebusega oba ku Ntebe Express nga bamusebye emyaka aga mpozi wa boda nga yamuyambe mutwalayo kuba atamanyiyo ni ate nga mwalwanira muntu tosobola muganja ontwale kunozani tosobola kumuganja onsange kunozani bypass entinda tamanyiyo kuba ati yagirikawo nga bagenda mukola ki kakati ebintu ebyaliwo mu biseera ebyo byawalizibwa President Museveni ogenda muki mu nsiko okugeza waliwo basi fe twabiranga na Lukolongo walingawo basi akawungezi sawa nyaze ekiro 3 ngejja eyo ngetwala abantu yali ya UTC bazijja ku UTC wali ngejja ngeyola kwana akedi buli awali ebikeesanga basirikale baabo muowiro sawa nyanga basirikale baabo buli kunakani ya UTC muba muli awo nga baabo nga batuuse kugamba kye kyatwala abantu ne bagamba nti tukooya abantu bano ekimala katugende abantu ne beenyiwa era emutundwe nze nabeerako emutundwe naye abantu era ne kati kijja kuddamu beekolangamu omulimu ne bakuba engoma olubalengera nti baabo balina Lukolongo bambuka ng'engoma zivuga sagalagalamidde emisana sawa 4 ne kati bajja kutuuka ekiseera bazikube kati kyekyatwala wano ng'eggwanga we lituuse olwaleero abantu we baagenda mu nsiko kubanga kati ogamba omuntu olwaleero n'ogamba nga kyofa abadde avuga gundi Nuwa abadde avuga Nuwa asule eno nakabugendo abadde avuga Nuwa kati engeri gye bamuwerekera olwayo tasobola kwogera nti ekishamu tasobola kulaba yalaba yongera omuliro nenga tabasita china ya side mirror nakati olwaleero tosobola kulaba nti drone zezetala ku northern bypass awo zinoonya ataddewo ebintu nalule drone zaaliwe kati walingawo emmotoka ezayolanga nante edde mwakola panda gali panda mulembe guli okutwala bano mu nsiko kati ate enjawulo tewali otwala bano mu nsiko enjawulo tewali kati genda mu town olwaleero abasirikale be bakalakala ne mu bali mulegereya banoonya wa boda banoonya ataddewo ekintu ku kkubo
banonya buli kimu kyonna nasanze natalina kyakoze era bamutwaliza mukuba bwebanga bagala nti wali tujja kufuna emitwalo 5 bajja ne bagikola kakati kiki kyabatwala mu nsiko kati enjawulo zero anti nkulaga nzija gita nzija uwo enjawulo zero ekyabatwala mu nsiko ebyaliwo bye bikomyeyo kakati uliriza nga sinnakomaawo kakati n'abantu luli tewaliwo walingawo bino bazze abasirikale gwe mwabawulidde wamu tibazze mwabawulidde mwawulidde bazze niye ate tewalingawo bino byakabira ttaka duli byali bulungi batute omutwalo batuteka emitwalo 2 bye byalingawo naye kati batuteka ettaka batuteka omwami wange bamuwambye ekiro ebyomwami sinabitegeera ebyo igitobiwulira nti batute omwami wange kwanza tebamukutte byembadde ntegeeza nti gundi seginya bamukutte ebyo tobiwulira kati ebyo naluli okutwala abantu ne babatwala kati ebyo ebintu enjawulo zero bikomyewo okujjako gwe nkugambye atabimanyi yona alinga kati kyofa togabye yalinga ajati kabando ono abadde wali mu kisenyi kakati abo kitata kyayogera kakati abo mamusirisa mu biseera biri naye tekulabako entebe ng'asobola okugamba nti gavumenti mbi